Amanye eddoboozi bamutemu SMX representing straight out SMX media mawulire gendese gannaku nnyo ekintu kyotayagaliza munno kyewatendeyagaliza ekintu totayinza kwagaliza muntu mulala yenna bambi case owa NBS oba Sanyuka TV engejje zikolagana zonna wamu kubanga TV zonna ziri wamu ziddukanyizibwa muntu omu so okusinga atera nnyo okukola ku Sanyuka. However programs za Sanyuka ziyingiramu ko ne mu NBS kati nifena tumumanyi nnyo ku Anikati oba Morning Express News be bagikolako ng'ali wamu ne muganda we Brian Wako. Ono case akoze interviews nyingi nnyo bambi ku makya g'olunaku olwaleero amawulire agakatutuukako eddakiika si nyingi nnyo okuva kati amawulire agatuuseko amigategeezezza nga maama wa case wamaze okuva mu bulamu obw'ensi eno naye kennyini nakiteekayo ku official Facebook page ye nga maama we amaze okubeera ng'ava mu bulamu bw'ensi eno nawanene ku SMX media twagala nnyo bambi okungubagiza twandiyagadde okuwaayo okunyolwa kwaffe nga kutuuka eri case omukozi ku Sanyuka TV ne NBS bambi kitalo nnyo kitalo ddala okubeera ng'ofiiriddwako omuntu akyasinze mu nsi eno maama wo buli muntu yenna nga alina maama wa kimanyi bulungi nnyo maama we nga waali omuntu ow'omugaso ennyo mu bulamu bw'ensi eno maama wo abeera waali owulira nga buli kimu weekiri embeera keebeera ennungi embeera keebeera embi gye muli mu kuyitamu naye omubanga mmwe bannaku abakyasinze okusembayo ku nsi ya Katonda eno naye ng'oli wamu ne maama wo nga mukwatagana bulungi nnyo n'omukwano gwa maama nga gukyaliwo oyinza owulira nga gwe akyasinze okubeera n'ekyobugagga ku nsi ya Katonda however much muli mu mbeera embi so maama waali ofiringa nga buli kimbambi kitambula bulungi ofiringa nga naawe oli full ku shows za Telokolono case sikulima tewayinza yitawo nnaku bbiri nga tatumiddeeko maama we n'ennaku ebbiri nnyingi ku Morning Express naddala ng'ovudde ku Uncut naye mu Morning Express gyakola ne Brian Wako almost buli lunaku atumirako maama we buli lunaku ka segment k'okutumira atumirako maama we naye bambi olunaku olwaleero maama we tasobodde kubeera nga asuuka ng'alaba ku lunaku olw'enkya so maama we bambi avudde mu bulamu obw'ensi eno simanyi nteekateeka nga we ziri naye case mukwano gwange nze ng'omuntu nali musisinkanyeeko ne twogereziganya omulundi ogutali gumu oba ebiri so at least we naategeera ku nteekateeka ez'okuziika nga we zigenda okubeera nga zitambula oba nga ziyimirira nandiyagadde okubeera bambi nga tukwasaganyiza wamu kubanga ono munnamawulire munnange professional yonna gye yasoma nange oba omulimu gwakola nange gwende mu field eyo gye tubeera nga tugenza osaka amawulire tugabaleetere waneneyo gye twesanga gye twemanyira so nandiyagadde okubeera artist gw'atasobodde kubeera nga atuukirira case gw'atalina akasimu ka case mukubagiza wanene ku SMX media nandiyagadde nze nga SMX artist ndabe engeri gye nsobola obbakiikirira tubeere bambi nga tukwasiza wamu okubeera nga tugumya ku case wanene ku SMX media nange MC SMX ne SMX media ba subscribers bonna twandiyagadde okugamba mbu kitalo nnyo kitalo ddala ekyokufiibwako maama wo omulungi katulabe enteekateeka nga we zigenda obbeera nga ziyimiridda wenaaba nsobodde nga nkwasaganyiza obudde netegeera program nga we ziyimiridde mu bwangu ngenda bbeera nga mpuubayo olubu lw'ekigere okusobola okubeera nga bambi tuyimirira wamu naawe case amanya endoboozi nsigadde nze mu SMX representing straight out SMX media oba oyagala updates ku mawulire ngaago kyogenda okola kyangu nnyo gwe subscribing ano ku SMX media togenda kubeera nga omissinga updates kitalo nnyo kitalo ddala.